Omukolo gw'okutikira abayizi abasoba 240 ku Light Schools e Bulenga gwetabyeko abakugu mu byenjigiriza n'ebyemikono n'ab'ekkanisa y'Abadiventi. Abatikiddwa kuliko ababazi, abatunzi b'engoye, abazimbi n'abavuga ebyuma ebikozesebwa mu kuzimba, abafumbi, abasiba n'okutona enviiri, abookya ebyuma, amasannyalaze, ebyobulimi n'abalala nga gabadde matikira nga mulundi gwakusatu ku Light Schools Bulenga. Abayizi bano abaatula ebigezo omwaka oguwedde bonna bayite waggulu nga baweereddwa certificate masomo g'ebyemikono okuva mu kitongole kya Uganda Vocation and Technical Assessment Board UVTAB ku mutendera gwa level 1, 2 ne 3. Individuals whose name have been read in that particular discipline. Congratulations. Bishop Godfrey Rwama ssentebe w'akakiiko akatwala ebyemikono mu masomero ga Light Schools yakulembeddemu okusaba nga mu kubuulira asabye abatikiddwa okubeera ekyokulabirako eri abalala. It's the beginning of greater what? Responsibility. Your certificate is a tool. Your character is your true qualification. Abategeeza nti bayize obukodyo bungi era beeteefuteefu okufuluma naye amazima ge gajja okubafuula ab'eddembe mu mirimu gye banaakola. Nti obuwanguzi tebujja kulabika olw'okuba gwe bishopu, gwe CEO, gwe sowaso nedda kale ofuna omusala gw'amaanyi nnyo. Obuwanguzi bugenda kulabika by the impact you are going to do or to make others. Omutandisi w'amasomero ga Light Schools Ssalongo Joseph Mbuga Kiberu asimye abayambyeko essomero lino okutuuka we liri. Tuva kutikira abayizi 243 ababaddewo. Twebaza abazadde ababadde naffe. Yebaza Katonda olw'okubakwatirako naddala mu kiseera bye baali bafunye ebibasoomooza. Twalina abaana 743 abataatuula bigezo ntulowooza ntunaakirwanyisa ntituuka wano ne wali naye nga munnange akusinga kubya gw'okutte. Ssalongo Mbuga era alina obubaka bw'awadde abazadde b'abayizi abatikiddwa. Kole construction companies bazimbe nga buli kiba bazimba kati olwedde tulinawo betutendeka abaana betulina bano list of estate developers. Pastor Jimmy Kajula ssentebe w'abatuula ku kakiiko akafuga amasomero gano nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo akubiriza abatikiddwa okubeera ne Katonda mu buli kye bakola. Omuntu bw'afuna bufunye bukugu naye nga taliimu Katonda obanga akwasiza omulalu eyali omujaasa emmundu. Amu ku batikiddwa balaze essanyu ne bategeeza ng'obukugu bwe bafunye bwe bugenda okubayamba. Graduating mu electricity level 1 ngenda mu level 2. Twebaza director waffe era nga obudde buno tusobola okukanika emmotoka era n'okugikolako service n'okugimaintaininga na buli kimu ekyetaagisa. Abantu abamu balowooza abaana primary tebasobola kukola mirimu gya mu mutwe naye tonyomanga muntu buli omu alina ky'asobola. Nuliat Namagembe yakusakidde Gweno ku Lwabukede TV.